lwakuba nze ndi musanyufu nti na playing part yange ng'omukyala saanobako era natuukiriza era nakati I'm proud of it. Abakazi babeera mu bufumbo n'omuwulira ng'azadde wa neighbor ng'omwana omu wa Mamba omulala wa Nkima naye nze nali mu maka wamu saanobako sensuubira sirina kikyamu naye yalina ensonga ze oba byali bya business oba ki. In fact saagala nnyo ebintu byoyo okubyesibako nnyo kuba yagezaako gansonyiwa biki ne mukatinga off. Ensonyiwa yajjira wano ng'omaze ozimba ennyumba yo? In fact simanyi nako oba amanyi oba nti nazimba maybe awulira nze sibyogerako naye simanyi kuba tali mu Uganda naye olumu yampeerezaako kasikiti nga bali eyo bakalaba eyo basama beeyo naŋŋamba mbadde ndi wano ne ndaga akasikiti ng'abantu basanyufu bakalaba naye ndamuddamu naŋŋa ngenza okwetegereza bwe nti sibagambye nti oyo yali mukyala wange. Ntya nnyo embeera embi kati mu mbeera eyo nagiyingira nnyo era yankusa bubi nnyo katono n'okufa nfe nga n'okwebaka seebaka. Manyi wootuukira n'otunda ebintu byonna ebiri mu nnyumba nga enju tekyasobola gipangisa onoonyeyo kaluumu n'osobola okubeera nenfunayo kaluumu mwe neenyiga n'abaana. Kyali kizibu nnyo gye ndi naye nga mpulira at least nsobola okusasula emitwalo 10 kuba bwe nali ndi mufumbo nga tuli mu maka ate omwami agenze bwe yagenda kyakyetegekera kati nalina okulowooza amangu ekyokukola ebintu byonna nga sisobola byetikka nentandika okutunda ne biggwawo byonna naye mba nga nsigazza bufaliso bwe tusulako pozi kye nabalekera TV tolinga kyampa challenge neŋŋamba sijja kuva mu kazigo kano nga siri wange. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale nnyo okujja kundabako, mwebale nnyo okutwagala. Yenze Nakitto Lydia Naalongo gwe mumanyi nga Mama Sam era bano be bamu ku baana bange. Ono ye Vivian Nansubuga, ono Nancha, ono Namutebi, ono Kigongo, waliwo n'abalongo babiri abataliiwo lwakuba nti mbadde nawe musanze ni nawe mbadde mbatumyekaawo katono ate nno wozaala abalongo abaana bonna okuva abalongo ge baddako okutuuka kwasembayo bonna baba balongo welo wadde bamuwa erinnya kati ono ng'ono ye Nansubuga naye yekizza kati ono erinnya lye ery'ekika ye Kasongovu naye ye Kigongo. Kale abaana abo bafuuka abalongo balina kirani gye bayingiramu nga yo y'abalongo tebabeera balongo bokka nti bali babiri so kati muno mu nnyumba ninamu abalongo banna balamba. Alright, Lujja Oblis gemanya gange atulaba akaseera kano kennyini nyongera obabuzaako mu mbeera ey'enjawulo ennyo so mwebale kugoberera enteekateeka zange zonna ng'era ku episode y'olunaku olwaleero naye eri kind inspiring wenyiza okuba nga nkugamba mu mbeera nti nkyalidde ku mukyala Mama Sam abasinga lye mumuyita side eyo mu mbeera ey'okubasanyusa ku stage then nga mu makaage wano ayitibwa mukyala Lydia Nakitto. Yeah, that's it. Ogamba otya nnyo? Yendi mukwano. So mu episode y'olunaku olwaleero tugenda kutunuulira mukyala Lydia Nakitto ng'omuzadde tutunuulire ku Mama Sam nga comedian tutunuulire ku ogenda kubeera mu limi gye bujja farmer gye bujja oba already oli farmer. I've even started. You've even started. Naawo tukutunuulire ng'omusomesa. Okay, fe tugenda okubeera nga tutambulira olunaku olwaleero ogamba otya nnyabo? Yendi mukwano oli otya ssebo? Obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo obwa kalantini nga bw'obumanyi tebweyagaza nnyo naye tugezaako okulaba nga tumalako. So we tuli waka Esewa ye nyumba y'ekikyala waneho ekikyala. Amina nnyo weebale kuyiiya by the way si kyangu wakati mu kusoomozebwa bye tuyitamu okulaba nti osobola okuteekateeka ewaka w'obeera. Esewa weebale kusiima naye nga si byangu
naye tugezaako kulaba nga embeera tugirwanyisa. Okay. So abaana bagamba ki? Abaana bwe bali abamu bali bize bali vaizinga nti sawa amanyi baba blockinga mu mid of the term. Ninawo ba candidates kati obudde bonna babeerawo buli omu yeekweka mu kasonda ke n'abeera nga asoma agezaako okulaba nga alivaizinga. So ewaka baliwo nga bameka? Abaana ninawo baana abange they are about bawano ninawo abaana 6. 6. Yes, Niba mukyala Lydia Nakitto officially. Okisanze otya parenting yene ogisanze otya? Si byangu lwakuba embeera mbadde ngimanyidde nti mbadde nkimanyidde before kubeera mbadde single mother naye lwakuba akaseera kano tusanzeemu obuzibu obw'obutakola kubeera nga tolina bw'oyingiza okubabeezaawo so nekitambeerera kyangu naye nga olwalongo mbaddewo nga mbalabirira. So mu mbeera ey'okuba nti kati basoma bitabo ina background ey'obusomesa okyasomesa oba bivaako? Nabivaako nawumulamu. Na waliwo ebiseera we nazaalira abalongo kati nemba nga oyinza okwesanga olumu tolina maid waka balina engeri gye bandisorganizingamu neŋŋamba kambiveeko nkola ebyange nali sirina budde mbugabanya baana tubatwale ku ssomero tukole ki kati nembiwumulamukko kati nsooke nkuza abaana neŋŋenderayo bwe ntyo. Comedy yajja later oluvannyuma nga n'omwana asembayo mumaze omuzaala ya comedy n'alyoka ajja. Okuva ku baana abaasooka abakyankalanya ekyokusomesa paka ku mwana asembayo ki ekyakuleetera okuba nti tewasikirizibwa kuddayo mu byakusomesa? Nafunamu obuzibu awaka. Biwanvu nnyo. Omwami taata waabwe kaŋŋambe Ssaalongo yali atwawukanyeeko kati Ssaalongo mu kutwawukanako ne ndaba nga ebintu bye nali nkola sobola bikola sirinaabo busobozi kati neŋŋamba nina okukola ekintu kyemmanya nti kiyingiza kuba obusomesa nalaba nga okubuddamu by that time naye kyali kijja kuntwalira manyi n'ogenda onoonya essomero okole interview okakase nti bakuwadde kyali kirina okutwala obudde kati nendaba nga ate kyenina kati baana balina okubeerawo nga nina kuyiiya buyiiya kulaba nga starting from that date abaana nina kyembafunira kyebalya kyebalya okubeerawo ensonga lwaki saabifaako n'okubukoowa nali mbukooyeemu nga ki ekiriyo eyo ekisinga okukoowa? we nabukooyeramu nga ndaba ennyingiza yaabo teyali nnungi kale nga tenzikiriza nnyo kuba nali nfunyeyo kaawo byenkolaakolako nga biri beta. So mu kusomesa kuno wasomesanga ku ddaala ki ku level ki? Nali I'm primary teacher. Primary? Yes. So P1 P7? Yes. Okay. So wabusanga otya primary level eyo? It wasn't bad. Kasita okuba otuukiriza buli kimu n'okiwa obudde. Of course n'obeera nga you do schemes biki ebyo byonna lesson planning bulungi nali sikirinaako buzibu. Okay, buli we tutunulira bano abaana ng'obagamba okusoma ebitabo obeeramuko eri background ey'obusomesa nga banaasoma kikubeeramu mulingo bagamba bamusoma ebitabo babeetuma bokka naye olinamu embeera gy'owulira nga oba ekisomesa bukomyewo ng'oli waka n'abaana bo? Yes, olumu ntuuka nentunulako mu bitabo byabwe nenjagala okulaba nentandika nze kennyini okuba ng'omusomesa neŋŋamba oba yakuutiza oba awandiika bubi oba spellings ezimu nenga kino ekigambo nga wakispelinga bwe ntyo nembeera nga mbakolekitingamu nembabuulira ekyokukola. Abamu kati bano aba secondary ne balaba nga
olumu babitegeera nnyo okusinga awe mbadde ndaga level ya primary tugivuddeko ne baagala okukayanya ne baagala n'alaba nga omuchallenge of course olina omuchallenge nga tisha yaliko tisha n'omubuulira ekyokukola ekituufu naye lwakuba nti obusomesa buno batuddeko ali mu kasiikirize obusomesa buno bulaba bulinga era ndowooza muyizi wa ssomero buliwo mala oba mwezi oba mwaka nga tobuliimu obeera off topic otuuka olumu syllabus bazikyusizza ovuyo ebintu byobadde bikyukira ddala ogenda okulaba nga mbutuufu ebintu emugala kati alimukola mutya subjects olumu kati mpulya bazikyusa subjects endala simanyi kati ziriwe ziti ate bakulyetinzeewo endala kati bikyuka there and then kati biba byetaaga ng'oli mu system ng'olina okuba nga okikwasaganya nobeera nga oli ku mutindo. So among the 6 abaana bano bali mu bibiina bya madala ki levels? The first born is a senior 6 leaver. Second born is a candidate wa O level agenda kutuula 4. Then wabaawo senior 1 ne primary. Kitegeeza kati gwe gwokwatagana yaye ku levels zino eza coaching ali omu. Twewabula olumu neŋŋamba bali abakulu muyambe ku ono in case of anything muyambeeko mumubulire ekyokukola naye obudde bwennyini nga buba butono ate ddala ng'ebiseera ebyo tubadde tutambula nga you move here and there kati obafaayo balaga nti balina otwala obuvunaanyizibwa ku bano bannaabwe n'alaba homework amukoze n'alaba kino akikoze bulungi so ne bannyambako ku nsonga eyo. So mu mbeera nga abaana bano basoma buli mwana abeera n'ekiruubiri baba n'ekirooto mulimu alina ekirooto ekyokubeera omusomesa? Sibawulirangako kuba oyo yatula A yakola PCM yakola sciences ayagala kuba musawo kati ono wa O level oyo ye sinaba kumanya naye era okusinziira ku mbeera ze sirowooza nti anaaba tisha omanyi tisha olina okuba nga oli flexible olina okuba batisha tulina ebintu engeri gye tubirabamu endala balaba nga maybe balabira ku mbeera nti gwe wakigoba olw'embeera y'ennyingiza yakyo embeera ekirimu bagenda n'okutandika okutegeera nga muntu wona osalawo nti ngenda kuba mu profession eno obanga tinga bwe batuuse nga mbuvuddemu so sirowooza nti yo y'ensonga. Tusuubira okufuna baddokita mu mbeera eno gye tulimu olwaleero stage bagiyimiriza oluusi kyakusanga olina n'emizannyo gye wali ogenda okufunamu akasente we tutunuulira obusomesa bwe wavaamu olwaleero kale amasomero era gayimirira naye twesanze mu mbeera nti oba kati oba omusomesa bano abasomesa ku TV ku marediyo bo ate bakola wataddeyo kumpapula kyenkugambye before nti okusomesa kuno kubeetaaga nga obadde mu sisitimu nga ekintu ne bwoba okivuddemu katugeze mwaka gumu ayinza okusanga nga ate ebintu birala olina tikyabeera asoma obutabo buli ssaawa olina okunoonyereza bw'oba nga si byobaddemu omwana ayinza okubuuza akabuuzo n'otakula omutwe bwo akabuuliza nawe ku ssimu oli live ku TV okitegeera nga topiki gy'oliko naye nga eriyo obuntu naye bw'otannaba kusoma so you have to read twasomanga nnyo nga tusomesa nga tubeerera ddala mu bitabo tulinga ba student so kati si kyangu kujjako ng'ate okiwadde obudde n'ogamba nti kati nzirayo actually kyoba olina okusooka okukola kwerefreshingamuko okufunamu ka refresh course olyoka ogenda n'omutindo. So living a single mother n'abaana bo mu mbeera eno nti basomye bulungi ate basomye paka ku madala kati at least agalabwako senior 6 ddala ddungi nnyo oyambibwako taata mu kubaweerera? Byange nga bizibu taata
in fact yatudde mukaaga taata we yatulekawo nga agenda mu P4 yali agenda bugenzi mu P4 ne tutasooka kumanya wagyalaze naye recently ne tuwaka tumuwulizeeyo mu nsi gyali yafunayo ndowooza n'obutuuze kati ono omuto last born ye tamulabangako physically kuba nali nakamuzaala like 3 months n'agenda kati embeera eyo ennaku yannuma nnyo in fact saamulowooza ate nga ne bwe nandibadde mulowooza saalina wa contact ye saamanya lyakutte kati nenfuna obuzibu bwamaanyi nnyo naye ngera omuntu atasemba nakyo nga mama wange nga yampeererako ne ŋŋamba no nina kustragolinga kati kulaba kyonna kyenkola okulaba nga mbezaawo famire biri n'embizza ebbali mbeera teba nnyangu nnyo so ebadde nzibu so comedy najjiramu wa comedy kyenasooka okulowoozaako era nakwata ako kabebi akatono nkaweeka ku mukongo neŋŋenda ewandegeya nenoonya ekifo neŋŋamba kati nina kunoonyawo ka bizinensi konna kenkola nensooka nfunawo ka bizinensi akamangu kenakuliyetingawo nensitula fridge yali mu nnyumba nenjitwala natandika obulamu from zero kati nentandika okumanya nti at least nsobola okufunayo 5 nenzira n'akawunga abaana ne bakalya kati ng'ebirala ebigenda mu maaso kati we waayitawo ebbanga nga bizinensi epiikinze nina n'abakozi abagibeeramu kati I was stressed family nga bw'ogimanyi okugibeeramu nga maama abaana bakusumbuwa eno mirimu kugamba nga nenjagala nfune wensobola okugenda like clubbing oba okusanyuka before nali ninamu music ne drama mu munze era n'amasomero mwe mbadde nsomesa mbadde nga music teacher ebiseera ebisinga MDD ebyo bwe bityo kati neŋŋamba kanyingire mu bibiina bino waliwo ekibiina ekyali kirangaawo ati awo wennyini wenjagala nsooke nkusala ekirimi atuvuddeyo eri mu kubeera omuzadde ate nga musomesa then tutuuse kati mu mbeera ya tugenda mu comedy n'okweyongerayo naye engeri gye tuli ewaka nsaba tubeere nga tufuna ate position endala wano waka kati twakyaddeya olw'embeera yonna tugenda kwa taking a position atutuleka ate mu kifo ekya twongereyo emboozi yaffe. Alright, tukyagenda mu maaso n'emboozi y'omukyala Lydia Nakitto ngera tusinzidde mu maka ge olunaku olwaleero kaseera kalungi nnyo tusanze okunyumirwa okw'enjawulo naddala nti nze bulijjo mmanyi nti okubeera single mother obulamu buba bukomye naye nga mu mbeera eno sofa we twakatuuka buba tebunnakoma muganda wange gwe atulaba okyasobola okuweerera abaana okyasobola n'okuteekawo amakanga gano agagono osobola okubeera ng'otambulizaamu obulamu mpolampola tukyagenda mu maaso n'emboozi yaffe naye nga bwe tutuuse kati twagala okumanya embeera gye wajoyiningiramu comedy. Twakomye okoze edduuka ewandegeya otaddemu firiigi ndi awo mu ka bizinensi nfunye n'abakozi ababitambuza kati nemanya abatambuza bizinensi kati ne stressing empitiriddeko manyi waliwo wobeera nga owulira olowooza bingi ebintu bikwetumyeko bwe biti neŋŋamba nina okufunako wempumulizanga either every evening wensobola okugendako ne bannange ne tusanyuka kati mba nakakirowooza nempulira akalango nga bayita abasobola okuzannya okuyimba waliwo ekibiina baali bakiyita Oceans nga kiranga wali ku Bat Valley neŋŋamba ate wano ku Bat Valley kumbi I can even walk kati neŋŋenda ne tutuuka eyo ne batugezesa ne balaba nga nkwalifayinga ne banzikiriza kati awo wennyingiriramu awo mu katemba era Oceans eno ye yatatasaamu Oceans umwe yali before kati takyali naye muzannyi he was one of the directors
so nobegattako nembegattako there and then ne muva motion ne muteekawo ekyammwe katusekemu ya kiswale ndowooza katonda baziseka njiyita coincidence kubanga nali naakagiyingiramu bwe nti simanyi kyeyampiikingamu ye nga Robert Sunday ne tufunayo omwami kuba by then Robert Sunday yali alina radio kwakolera nga alina busikitisi bwazannyayo kati nebaayo omwami omu eyabuwulirizanga nga bumusanyusa amunoonya bwamunoonya amugamba nti busikitisi bwo nga bunyumira bunsesa watya nga tubukoze buli yali audio nga ne tubukolamu abantu ne babulaba bulabi nti kati nga bateeka nti naye olina okuba ofunayo omuntu naye bakapo kati bwe bakapo gwe ne tukufuula nti oli mwami wooli awo we balondera Tata Sam awo akalulu we kajjira erinze najja nannyonnyola nga Lydia nti waliwo mwami ayagala tukole bwekiti ne bwekiti osobola okubeera ng'oli mukyala wange ng'ozannyanga mukyala wange tuli mu maka gaffe naye yakisalawo ng'ayagala tubeereyo bannakyala eyo nti nje kijja okusinga okunyuma like comedy neŋŋamba tewali buzibu nekiyingiramu ne tutandika sooka tubugezesa mpola twagenda nga kipiikinga nga kipiikingira ddala nno nga abantu batwagala nga batandika otubuuza kati Sam yaliwa kuba oli yali Tata Sam nga nze ndi Maama Sam nga temuli Sam abantu bo bakirabanga reality nti tulina omwana gwe bayita Sam ne batandika otubanja Sam ngera comments zegezuulira kati Sam ye mutulagadde ye Sam aliwo ntandika awo ate okubeera ku muyiggo gwa Sam ate no mu mbeera nti bo baali bamanyi muli mwami na mukyala no oli twali tukola naye obukozi yali mukama wange bayilawe yali mukama wange akati awo ne tugamba katunoonya akaana bosi waffe n'agamba katunoonya akaana ke bayita Sam twatambula mu masomero ag'enjawulo kulabamu obwana obusobola okwakitinga paka yitwa akafuna Kasam kemuzannya nako kati yes kabinyo yes bakayita mubiru bakuba abantu bamanyirya Sam kalina mu kisiibo kati era ekisaamu ndira ye mubiru bayirawe omwana tawamumanyi tumuyita Sam ngenda n'erinnya nendyerabira nawe weryakkalirako erya mu Sam nasanga nambuuza nkusaamu yaani amannya nentakula omutwe nempulya nga n'okuswala nswadde naye nga ye mubiru is it Ashraf kati naye ne tupiikinga n'abeera mwana waffe tutandika okukola naye practice ne tutambuza ekintu ne kitambula bulungi paka olwairo we tutuukidde ebyo mwakyusizzamu ne muva mu katusekemu ne mudda mu management yakyuseemu ate ejjukira manager ye yali yeetaddewo katusekemu ffe nga tulinga bakozi ba mu katusekemu katusekemu yo kyali yazi gyeri ku Facebook ku YouTube yonna online naye kati yagitwala manager takyali manager waffe kati ate nga ffe tetusobola nga abazannyi kikomyawo so Tata Sam n'asuggestinga tucreatinga group endala eyaffe bayita Tata Sam Comedy House ya ku Facebook ne ku YouTube yes so mwoli ddala enkyukakyuka eno terina muzannyi gwe yagyewo abazannyi tubeera na bangi Sam Kam abaana bagenda naye emitwe emikulu yeffe so up to date wetukulabira nti kati abantu banyumirwa byemukola naye mu mbeera eno gye mukoleramu ntero kibuuza saidi ya Tata Sam yekka nga muzannya ebintu byammwe bino mwamala okwekyuzinga
then gwe nobeera ng'oli mukakkamu nnyo mu mbeera eno eya kapo yammwe eno omusajja n'akola ye ebimuyisaawo yekka yali enkoko ze gwe ng'oli mugumiikiriza nnyo bw'otyo kikinakyulale ye gwe ndi mukazi bugwe ndi mugumiikiriza ndowooza naye nga bwe kuba kuzannya ne bw'oba osazeewo ogamba nti ngenda kuba dokita oteeka okweyisiza ddala nga dokita era nga n'akusanga ddala akuwa ekitiibwa nga dokita. Bw'oba osazeewo okweyisa nga house girl olina kuba nga house girl. So we bagamba nti ekalakita ze tugenda okukola akasajja kagenda kubeera nga kali kafu nnyo kali awo integera yako nzibu katate gwe kakufuga nnyo kakola ki gwate obeere omukazi omukakkamu naye nga sikirinaako buzibu era kalakita nenkola ki nembeera nga njirimu naye nga era ne natural ndi mukazi mukakkamu. So mu bintu byonna byezookola obusomesa tujja bujjaho kubanga bo watandikirayo butandikizi naye ku bizinesi eno ey'okutunda ebyokunywa ya fridge then netunya ne bizinesi ya comedy tugambe y'ensonga lwaki olwaliro olina n'ewaka woobeera wano ewuwo. Munnange ndi mukazi mukozi nnyo asobola okukola buli mulimu ate kati bwe namanya nti kati nfuuse single mother nkola buli kimu olaba ekyo kitooka okiraba ninayo olusuku olulamba olusinga awo lwenaatera okuyunjamu naye ng'ebyo byonna mbijje mu kukola nga Lydia sijja kugamba mbu nga comedian naye nga Lydia neewaayo nendaba nga ntya nnyo embeera embi kati mu mbeera eyo nagiyingira nnyo era yankusa bubi nnyo katono n'okufa nfe nga n'okwebaka seebaka manyi wootuukira n'otunda ebintu byonna ebiri mu nnyumba nga enju tekyasobola gipangisa onoonyeyo kaluumu mw'osobola okubeera nenfunayo kaluumu mwe neenyiga n'abaana kyali kizibu nnyo gyendi naye nga mpulira at least nsobola okusasula emitwalo 10 kuba bwe nali ndi mufumbo nga tuli mu maka ate omwami agenze ekyesaate bwe yagenda kyakyetegekera kati nalina okulowooza amangu ekyokukola ebintu byonna nga sisobola byetikka nentandika okutunda ne biggwawo byonna nemba nga nsigazza bufaliso bwe tusulako pozi kye nabalekera TV so nentandika obulamu obupya tebyali byangu naye nga ekyo kyampa challenge neŋŋamba kati nina okukola ennyo era nze bwe mba nkola nsobola okukola buli mulimu ne bw'oŋŋamba gukeesezeeko so long as nga mmanyi nti nno kirina kye kisobola okukola ki okunnyamba nkikola. So kati mbadde ntunulira obuntuntu obw'enjawulo era bwe babadde banzimbira akayumba ako nabaga n'embuzi njagala nundeko ne bubuzi awo wansi awo bugenda okuggwako mu mwaka nga mpezaawo obubuzi bwange nga 10 ega buli kimu buli ssaawa mba ndowooza ekyokukola nkola ebintu bingi nnyo endala toli ne bwampita nti jangu okole kino nsobola okudduka n'enkikola kati nayiiya nnyo oba oli awo kyannyamba n'omwami okunvaako luli nali mu nga sirina munnyayo nali reluctant nga mmanyi nja kuba ndi awo ettooke lijje essukaali ajje naye kati embeera eyo bwe nagituukamu nga ndaba buli kimu kyonna lodi eri kunze okuggyako maama wange yansaasiranga omubamu omwana oba bamugobye ku ssomero fees n'omugamba maama alaba olina stress Lydia kiki nti nakyaba akomyewo ewaka tukoze tutya kati maama wange yasitukirangamu oyo bamubanja mmeka ng'obambi n'abaako nnyo kyakola yanyamba nnyo lwakuba yanfaako omwaka oguwedde naye nga yanyamba nnyo okulaba nga embeera ngimanyiira n'okusetolinga kyampa challenge neŋŋamba sijja kuva mu kazigo kano nga siri wange nva mu kazigo kano kenyingidde akabi bwe kati kaluumu akamu
nina okuba nga nina ewange nenkola nnyo to the extent I had to save sente wakiti tulema okulya nemmanya nti nno nina okusevinga buli lunaku ng'etteeka sente bwe ziti nengula kapoloti kano nentandika mpola okuzimba mpola mpola ak'ekikazi naye munanga abaami bano tubeesibirako bwereere well I believe in love naye aba muntu asobola okulemererwa ate nze kati nkugamba nyinza okubaako byenkoze ye mpozzi nga bwe mba simulabako naye nyinza okubaako ne byenkoze ate naye ng'abyewuunya kati ebiseera ebimu abakyala tuddira nnyo obulamu bwaffe buli kimu kyonna n'okireka loodi n'ebeera ng'eri ku musajja kati buli weebeera ku musajja gwe n'oba nga tofaayo naye nga si kituufu era nze ne ku ssaawa ya leero ne waba mwannyinaze ne nzija ewaka ewa mwannyinaze ne nsangawo wadde omwana alina eminyira ku nnyindo siyombesa mwannyinaze nyiigira mukyala waliwo ebintu ebimu ng'omukyala by'olina okumakinga sure nti kino kirina okutambula bwe kiti kati abaami bano olumu nabo bambi beetaaga sapooti ate nabo bantu babazaala buzaazi bw'okiraba ng'ozadde abaana n'olaba ng'ozadde abawala n'abalenzi era obalaba nga be bamu kati n'otandika okifumintirizamu singa ono n'okifumintirizamu ng'abatali babo nti singa ono awasizza ono kati ng'ono yalina okuba ng'alabirira ono kati ye aba akwakola atya naye muba mulina okwasaganyiza awamu lwakuba nze ndi musanyufu nti na playinga paati yange ng'omukyala saanobako era natuukiriza era nakati am proud of it natuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ng'omukyala abakazi babeera mu bufumbo n'omuwulira ng'azadde wa neighbor ng'omwana omu wa mmamba omulala wa nkima naye nze nali mu maka wamu saanobako kyensuubira sirina kikyamu naye yalina ensonga ze oba byali bya bizinesi oba ki infact saagala nnyo ebintu byoyo okubyesibako nnyo kuba yagezaako gansonyiwa biki ne mukatinga off ensonyiwa yajjira bano ng'omaze ozimba ennyumba yo infact simanyi nako oba amanyi oba nti nazimba maybe awulira nze sibyogerako naye simanyi kuba tali mu Uganda naye nga ayinza okuba alina baabuuza tomanya naddala nti kati gwe otambulira mu kamera amanya naye olumu yampeerezaako kasikiiti nga bali eyo bakalaba eyo basama beeyo naŋŋamba mbadde ndi wano nendaga akasikiiti ng'abantu basanyufu bakalaba naye muddamu naŋa ngenza okwetegereza bwe nti sibagambye nti oyo yali mukyala wange owaaye nga tetunneeyongerayo mu nsonga eyo yennyini owulidde waliwo ekintu ekitera okunkwatako ennyo nti tuwulira nnyo abantu nga muyimba single mother abakyala sente z'ekikazi byonna nebigendera mu kkowa eryo nti mu mboozi y'omukyala ono mulimu ekintu ekyenjawulo nti abasinga mukaaba nnyo oluusi n'abaana ne babakasukira abazadde eyo n'adda mu bintu ate ebirala ebitagatta ku bulamu bwo naye nga osobola okukola mu mbeera yonna gy'olimu n'obeerako ekyenjawulo ky'otuukako kikulu nnyo ekyo njagadde mukiwulire then tugende maaso n'emboozi yaffe omwami ono singa asabye omukisa ogw'okudda mu bulamu bwo ayinza okuweebwayo chance yonna agenda kuyiiya maama w'abaana mune nkomyewo tukuza abaana waliwo sitola awo mpanvu abatumanyi okuva emabega actually recently mba ndi wano tukaaba enjala bannange tuli bubi nkaaba nga Jeno Kayanja bampeereza kawunga wano tekaaliko nva kunza kati kanoga ku bivaava babino byennina ne katunkuma tumale galiira kawunga mama Fina n'awulira era mba ndi awo ng'agamba mukyala we bannange single mother bulijjo n'abaana abo bonna kuba abaana baali babalaze bonna naŋŋamba kamuweereza nangulira ensawo y'ebijanjaalo kaakati embeera eyo gye nzize mpisamu ku kibuuzo ky'omubuuzizza nti singa ajja
abantu kakati simanyi nsonyiwa ndi muntu ndi mukakamu kuba buli muntu akola ensobi naye nga mba nina okuba nga mwekenenyeza nnyo kuba siyinza kumanya weetagawo akakiiko akalina otunula mu nsonga akasunsuzi oba n'abantu basobezza asobezza abantu bangi baganda bange manyi ebintu ebyo bituuka ne biba nga tebiyimiridde ku gwomu baganda bo ne banyiiga maama wo bazadde bo ne banyiiga n'essaawa eno taata wange akyankubira omusajja yagendera ddala yagana kati myaka 10 naye ne mugamba taata yagenda kuganga ate ndaba bo kibaluma nnyo kati mu mbeera eyo saagala kubeera nti ndi bwe nadda namukonvinsi nga bukonvinsi netuddingana alina okuba nga mwazikomeddewo mu mbeera ki oba ye yasigala taata w'abaana tebalabangayo taata mulala oba nti tebalina kika kye nali mbagabiddemu basenga baabwe babalaba nolumu ne bakyalako ne wajjajja waabwe ye kugana asigaze kitiibwa kye nti ye taata naye ebya relationship tuba tulina okuba nga tubikanyizaako nnyo weetagawo akakiiko awo simanyi bagamba walumwako ku musota ati ate omuguwa bw'ogulaba tufudde soka oleke mbadde nyina wendaga nga tuva ku kyataata w'abaana obulamu buba bulina okusigala nga bugenda mu maaso era we mbadde neebuuliza omukyalo ono mazima okubeerawo ebbanga lino lyonna nga tetuwuliddeyo taata wuunaze mu bulamu omulala omupya kiki no I was so disappointed ate n'ekirala era kyova olaba abantu amu babadde bamanyi taata Sam bba wange ng'ate si bba wange naye nga balaba sirina mwami okuggyako kati ate nga ab'omu kitundu muno bw'oyinza okugamba omukyalo oyo okubala yasimba omusingi gwe wano tetulabanga ku musajja n'omu kati bo be bayinza ate obba okumpaako obujulizi ne baganda bange baliwo we baatuka ekiseera ne baŋŋamba naye ggwe kati ogenda kubeera bwotyo bakuloga bulozi konza sikuloga naye kati ekizibu ky'abaana okubakuza bambi bw'otandika affairs z'abaami ng'eno olina abaana abo omwami obanga ate gw'otisa obuvunaanyizibwa ekyo bw'oba okitadde wali nze era ne bwe nandibadde nfumbirwa sisobola kukwata ate baana nti ate kati mbatwala ew'omusajja era kati oli ne bw'abanga nkonvinsize nnyo naŋŋamba nkuwasa abaana basigala waabwe abaana be bakusiba mu nsonga nali nina obbakuza nalinako nowe emyezi 3 can you imagine ne omanyi ebintu ebyo birina engeri gye bikwasaganyamu n'obwongo oli ayinza n'okugambako nyabo agenda n'ovuma namuvume kwekyo ekiba kikuliko ekikutuuseeko bambi nga olumu takoze kibi naye mu mbeera mwaba akusanze so kye nali nsinga okulowoozaako kyali kyakukola kukuza baana kulaba nga famire egenda mu maaso saabirowoozaako nnyo ebyo ate nali nkirina mu mutima nti kati oli yansanga ndini actually yansanga sinaba nakumala busomesa kati ate onagenda okunsanga n'ezzadde ndi Naalongo Mulamba nendowoozaamu kiki ekiyinza okuddako ayinza okujja abamu bamanyi tuli bagagga abamu akulaba oba oli ku luguudo ovuga emmotoka n'agamba basinga ngenda n'oyo omukyala ng'alina ebigendererwa bye birala so buli olinga mutunulya nenga singa aba ajjidde mu mbeera ki era ng'ayagala ki era wa wayinza okuntuusa naye nga ensonga enkulu yali yakukuza baana era mu happy nti bakuze bakati bategeera bulungi bamanyi buli kigenda mu maaso at least nakkakkanamu kati olw'embeera nti abaana bakuze basomye balina bye batuuse ennyumba ozimbye ebimu ku biyinza okuba nabyo bibadde bikuwa stress
kati kebiwedde bibu tuli mu kawungezi kaabyo kati kwegamba ez'ensonga ate kati baba waayitira mu maaso gaabo yaliyitira waawo olibwa anyway kisinziira bw'abanga nga mulaba muntu mutuufu kubanga nange siwagira muntu kuba bwomu si kituufu omuntu alina okuba ne munne naye tomala kuba kati singa ndooza naakafumbirwa amali agawera nga you try this one noga tebijja kusoboka let me try another one singa nfumbiddwa amali anga gawera naye nagamba no nina kusooka kwetereza nze n'ebizibu byange kati bwemala okwetereza ekyo maybe ndikirowoozaako oluvannyuma nga tebinayingiramu bya bulunzi na bulimi ate nabyo bigende bireeta obuzibu so katusabe bibeere nga bikukwatirako embeera naye nga tutunuulira embeera eno eyekubeera nti tufunyemuko ekikangaba ky'obulwadde obutusumbu essaawa eno kiina kiki kyekikuyigiriza ng'omuzadde n'emirimu gyo gyennyini okuba nti giyimiridde tukoledde ddala bubi to the extent n'okubulwa kye tulya kubanga ffe kyatusanga tulina ne tuwa gye tutandise yali ya mwezi mulamba nga tugenda gikuba paka Easter tumaze okuteekamu ssente tupangisiza ebifo banaze bonna nga b'obitegeera kati kyatukubaala nnyo okutegeka shows ezo olumu mwewola n'okwewola ssente kati ne babibrokinga tolina guyinza kugamba nti waayize nnakuwa mpaayo twadda buzzi nga ffenna tukutte ku ttama bwetu ne tukakkana so embeera netubeerera nzibu nnyo kubanga tolina mulimu kuba nze nemanyi ndi mukazi mupambanyi naye natuuka nentendewalirwa neŋŋamba embeera esobola okutuukawo bweti era kyovudde olaba nagambye kati nina okuyiiya buli koona ate mbadde era njiiya nze nolaba ne greens bwe ŋŋenda mu katale zigula mpulira bubi ŋŋamba wemba wakiri nteeka mu kikebe nemanya nti at least abaana basobola okuzirya nga wadde sirina ssente naye nga kinjigiriza nti omuntu buli ssaawa olina okubaako ekyenjawulo addition kyeweyongerako yes okwesiba ku kintu ekimu sikati suppose kitwala omwaka neguggwako tugenda kuba tutya tukubye enduulu olabe ba comedians ab'enjawulo bannange tufa naye tugenda kubiri ye betukubira bo bali mu mbeera ki tusabye obuyambi bambi abamu ne batuyamba nga bwe nkugambye mama Fiina awo yangulira ebijanjaalo waliwo n'omwami yangulira akasawo k'omuceere ne bandeeterako kawunga wano ne tusobola okuba nga tutambuza naye tosobola kubanga oli beega bw'otyo throughout so kati kimpadde ekyokuyiga nti omuntu olina okubanga oyiiya era olaba nze n'agamanda nagayiza okugakola ozinga amanda go akabaketi ka 2,000 otunda matonde nago ngatunda era sisobola kubulwa zigula nnyaanya nago bagafumbisa kwene sigiri ya bulijjo agamanda gayamba katugeze obadde n'ensawo y'amanda oba yandikoze kutugeze mwezi ati bw'obaako n'agamanda ag'amakola ago gali gagenda mpola ensawo eyinza okumala emyezi 3 kati buli dakiika wembeera mba njiiya nti kati wano nsobola kukolawo ki alisi nenfunayo 1,000 alisi nenfunayo 2 ngaera omuntu alina abaana kati kyova olaba n'ebyo ntaddewo ntandike okubaawo wakiri n'obukoko nnondeko nga ne bw'oba oli waka osobola okugamba omuntu nti tray y'amagi weeri wano n'ofunayo aba meka n'otabeerera ku 0 nga bw'oyiye ekiddako. So wetutunira obulamu bwa comedy kiki obwenyumirizaamu? Comedy sijja kugamba nti mbufunyeemu nti oba bugagga nno kuba nawuyingiramu nga nze wano nagulawo dda nali nguzeewo
era n'okuzimba nga nzimbye. Comedy ekisinga obukulu ennyo mikwano. Lwakuba ate nakyo olumu ofuniramu emirungi n'emibi. Abantu bakunoonya nnyo ate ng'abamu si balungi ya. Ate annange okubeera nti nno buli omu ammanyi era kati nawe ne tutambula ffenna awo. Maama Saamu kaakati okoze otya kaakati wano ate munnange ne batandika n'okugamba nga batannafuna kawunga. Ne bannayiba bo beerabira abaana ababa amanya ne bakuyita Maama Saamu. Era bampita Maama Saamu actually buli omu ampita Maama Saamu. Bagamba babeerabira batono nnyo abagamba Maama Vivi. Waliwo olumu juzi wano mba ndi ku mawulire agamu. Omwami oyo yali afande bamuyita afande Kabaseke yali mukwano gwa bba wange. Edda nze nali simanyi nti anzijukira. Bwe yandaba wano nga ndaja na bannaye tetuli bulungi nankubira essimu. Ne ngamba ye afande essimu yange badde ogirina nti nampita Naalongo. Kakati oyo era ampita nti Naalongo. Manya naliko naye emyaka nga 10 emabega nandaba nga we nazaala abalongo. Kati ekyo kyekyali kiriwo nga kyeyakwata. So amanya erinnya kati bampita Maama Saamu naye nga. So olabye comedy nti at least ku kyalo wano bwe wakuba omulanga abantu ne basobola okuleetera era bandeetera obuyambi abantu baali bubi abantu nga bajja wano nga ne mbakulaga wano ku ssimu. Maama kakati tukoze tutya obosobola tuyamba. Onoonya buyambi naye waliyo n'abaagala obuyambi gyo. Ate bagenda okulira Maama Fiina nti anyambye. Tetwakyogera nti iwa yagimpeereza ku ssimu naŋŋamba gula ensawo y'ebijanjaalo. Kati ye baawulira nga mwebaza nti mune Maama Fiina weebala obuyambi bwe wampadde. Ne bajja mpolaayo 5. Mpaayo 10. Tuyambe yokko nze bannange kyenyiza okukola kankula ebijanjaalo atutteko kakwota atutteko ekikopo era nga ab'okukyalo antuukirira tukisootinga nga bwe tuba tusobodde ne buli omu naaba nga takaaba nnyo naye nga baba baali balowooleza mu bukadde Maama Fiina agaba bukadde bwa ssente kyekyajja mu bwongo naye nga bambi ndowooza naye yali takyetegekedde nga omanyi kyagwawo n'ayagala nti bandetedde akawunga naye in fact nawulyako ne ku radio emu yali Simba programu yebeerayo ku Saturday bagiyita Wolokoso nga chairman wakunankubira Maama Saamu nvawulira ku Wolokoso wano bafande Kayanja yakuwadde tata pick up y'obuwunga nenga bandeetera just packets just like 10 kilo batoolerako kuba mubali zaali z'abakomedian. Yes. Naye kati ate bali baafuna kifaananyi nti yatuukiddewo engeri gye bakiyogeramu abantu ne balyoka bajja wano nga bamanyi nze natikudde wano pick up y'obuwunga. Lwaki bakuwa obwannabakyala kuba ndaba kutissa ebizibu? Bwannabakyala nandibubaddemu lwakuba ne politics oyo eyo gemu naye eri awo teri njogera abantu ne bawulira naye being a comedian nti nze ndi muntu w'abantu bonna aye nagenda olanga birimu okunkayanira abagundi movement bakwagala n'abeeno bakwagala neŋŋamba kati sigenda kubeera awo nzire mu ntalo nzize simanyi nze ndi muntu independent nga independent kyali kyetaagisaamuko kasente of which I was not prepared. But if at all ofuna in case we wesanga olina ssente osobola okujja mu buweereza obwo? Nsobola okuweereza nnyo ddala. Nsobola okuweereza kuba nsobola okubuulira buli muntu ekyokukola. Nsobola okuwa omuntu amagezi amalungi. Nsobola okutuukirira buli muntu ne munnyonnyola bulungi. Ne mubuulira kye twetaaga oba ekiyinza otuyamba.
nsobola mu bunafu bwange era nsobola okubaako benyamba abatinitini naye nga lwakuba nti n'obusobozi mba nina butono so singa mba nkiweereddwa tekindina mu buzibu. Wano ku kyalo we tuli ofunayoko cases omuntu najja wano nga tazesaba munnyo tazesaba mazzi tazesaba sukaali naye nga zze kwebuuzaako ayagala kufuna magezi gamu nnyo bangi olina kugamba njagala mulimu naye ate tulina mirimu gyoga ze batumanyi tulina emikwano twogeraganya n'abantu bangi tutambula mu bifo ebyenjawulo nakubulira ebizibu nekikukwatako nagamba kati njagala kukola kino era mulimu abaana bangi betukonekitinga abaana bazadde abamu n'otuuka okugenda gwe ku masomero n'oyogera n'abakulu b'amasomero kati waliwo abali awo enansana egimansita waawo ku neeke namunnyonnyola nemugaa nti kitwale nze muzadde kuba njogedde n'abazadde abaana tebali bulungi ate saagala babeere nga tebakola ki tebasoma naye njagala mumpengayo kabbasale nze we mbafunanga eyo nsobole okubeera nga abaana abo tubayambako basome ne batankalubirira era abantuukirira basoma eriyo abagenda ku mirimu egy'enjawulo ne bagenda eweeru w'eggwanga ne mbakonekitinga ku bantu bemanyi nti batuufu ne basobola okugenda ne bakola and they happy era mba ndi wano juzi omuzadde omu nga mpeereza ku ttooke karantini ng'etandise mwana wange gyali ali bulungi weebale nnyo kunnyamba so ekyo ne kibeera nga kinsanyusa okuba n'abantu oli n'akusuubirizaamu ekyomugaso ate n'osobola omuyamba not because sirina ssente naye nga nsobola okunnyonnyola omuntu kati waliwo omwami awo bamuyita Kasibante wa Victory beauty ati naye namutuukirira nga waliwo abaana abali stack baagala okusoma babeeko n'omulimu gwe bakola naye nga tebalina ngenda nentuula naye nemunyonnyola nemugamba munnange kyo kiriwo abaana bano bwe bati ne bwe bati nsaba tuyambagane ati olw'okuba nga okay mama Samu ngambye abaana nembateekayo so kati gwe tokyasana na level ya Naabakyala kati ne babeera nga nawumaniemu bayambibwa mukwano okubeera nga basoma lwakuba nti obulwamuko nti obusobozi butono oyinza n'okukeera nga tolina naza amafuta zoteeka mu mmotoka naye nga at least osobola okuyambako kyosobodde ate ebitali byampaka omuntu osobola omunnyonnyola nti kale tuli kiri kiwemu obudde bwe tunaaba tufunyewo obusobozi nja kuba nkutuukirira kiba kizamu nnyo amaanyi ddala nga tumaliriza ndeka tutunulye side of abaana bo mu mbeera gy'obakulizaamu muli olinamu moment z'obalabamu nga nabo bakifiringa nti indeed maama atukuzizza mu mbeera weeti ne weeti bonna bakimanyi so balagako expression yaabwe towards you mweno love yaabwe gye balina gy'oli in fact recently on first kule birthday it was my birthday mba ndi wano bamanyi birthday yange simanyi oba bakola batya beetala nze simanyi ngeno olaba nga enkoko bagireese keeke bagireese bayise mu mikwano gyabwe nga bansupurizinga wano bambi nga bawulira bakola kyonna ekisoboka okulaba nga mbeera musanyufu era ndi musanyufu nnyo kwekira kyenkubiriza abazadde tolekangawo omwana wo okuba nti ate taata simanyi tamuliiko oba taata mwawukanye ne maama naawe noobanga omwana oyo tomufaako omwana oyo ayinza okuba nga lirigenda okuba essanyu lyo in future abaana bansupurizinga wano nga n'omuntu akiraba ayinza okugamba ono yabadde akaaba nti talina bijanjaalo ku kawunga bankolera wano ka surprise party nembeera musanyufu nnyo kale nga they do their best okulaba nga ndi musanyufu era bakiraba byenkyempitamu kizaamu nnyo amaanyi nsaba wano wennyini were ng'otumira ku bantu baabo mbowulira ng'oyagala obambi obaweereze ku bubaka nga tetunnava wano bannanga abantu abanjagala bangi nnyo
nnyo bangi benjagala. Waliwo recently omukyala ali mu America muyita mami wange yansomesa mu secondary andaba ku bino ebibaddewo nga anoonya essimu yange nga nkubirako bamuyita Aunt Rose nga nkubira ngamba Lydia onkimanyi nze nali musomesawo nga mbulira mu secondary mu yansomesa bannange ne tufuuka bamukwano si yekka ab'emikwano egy'enjawulo era kulya ngamba ate kati lwaki tewaŋŋambye nti leero birthday yange kati naŋŋamba nkubulye bw'oba oyagalidde wonna gwe beera ng'onkubira essimu. Waliwo omwami bamuyita Engineer Rwasa ali era naye mu America mba ndi awo ng'agamba mukakyalo oyo bamuwe akasawo k'omuceere mba ndi wano mama Fiina kyenkugambye nga mpeereza ebijanjaalo bantu bangi nnyo nze nali simanyi nti ate abantu banjagala bwe batyo kubanga waliwo okukwagala mu by'obulungi mu ssanyu naye ate nagendula ne bwe bannaku nga tuli wamu nabo bannange mbeebaza era mwebale kunjagala simanyi nakumanya bwe ngenda kubasasula okubeerawo kwange era bo right now era waliwo omuntu omu gwe ŋŋambye namaze akayumba ak'enkokola kuba enkoko sinnazifuna njagala mbeere bize naŋŋamba kale katulabe kati simanyi naye mmanyi Mukama ajja kunsaasira buli kimu nsobole okukikwasaganya mbeeko kyenkola kuba saagala ate kinnumanya ate okuba nga nkaaba nnyo nkaabe okaabe mu January okaabe mu May okaabe mu December alisiti omanya nti nembeera etambula bweti nga gye nali mu before nti omwami yandekawo naye nakaaba mu kyenkaabye nenga no I have to move on. Bubaka bulungi nnyo okuva mukyali Lydia Nakitto Mama Sam so embeera ndowooza buli omu alina kyafunye mu episode y'olunaku olwaleero kyenzikiriza naddala abakyala ku saidi y'abakyala nzikiriza buli omu alina kyafunyeyo saidi eyo naye nga nkwebaza gwe wenna atulabira mu nsi ez'enjawulo wonna internet wetuuka nkwebaliza ddala so osobola okwera ng'oyogerezeganyako nange ng'oyita ku mukutu gwa WhatsApp kwendi nnyo 079 that is 5 50 10 60 osobola okubeera ng'oyita n'ompeereza obubaka nemanya kiki olowooza side eyo then netwongera n'okwogerezeganya ku mbeera muntu ki gweyagala okubeera ng'olabako side eyo yembeera gye tutambuliramu naye ng'era kyemmanyi njagala ngenda okukuta munaye ng'otubuuliddeko ko experience eyammwe kati abazimbye ku mayumba okuzimba byangu oba bizibu? Well si byangu naye kwewaayo bwewi tasobola kugamba nti nakeera nentegeka obukadde bwange 10 oba 2 nembuteeka awo kuba nange ze n'okuyingira tolaba nti mulimu tiles naye nayingira temuli ntaka nayingira ttaka kituufu yes saali nti nina ekikomera nti kuliko geeti before naye ogenda okola mpola era tolinda kugamba nti kamale kufuna 10 gwe ne bw'ofunawo 10 osobola otandikawo ekyotandise then n'ogenda nga weeyongerako mpola tolinda kuziweza nti kati mpezezza nnyingi bwe otazifuna naye ate mukisa bwe gujja ng'ogamba nno wano akabadde kaluumu akamu kankubirire nnyongereko akookubiri ogenda okulaba ng'ogenda okola ki okikwasaganya so okuzimba tisijja kugamba nti kwangu naye weewaayo woba ofunye ez'akasabo ka seminti ng'okaleeta ng'akukabaako kye kakola. Amina nnyo so obubaka bungi nnyo bw'oyina naye nga ngenda kubaza webaza olwakaddeko k'otuwadde tweyanziza nnyo tweyanzeege then nebaza naawe abadde atulabira sayidi eyo nti naawe okoze kya muwendo nnyo okulaba nti ogoberedde emboozi yaffe olunaku lwaleero tujja kuba tukweyongeza wonna tukwetaagidde so tukwebaliza ddala bw'abadde naffe Lujja Oblis gemanya gange kugamba tukwatagane mu episode eddako naye nga nkujjukiza nti osobola okubeerawo ko videos ez'enjawulo zoyagala okuba ng'olaba naffe ze tutambuliramu osobola okugenda ku mukutu gwaffe n'obeera ng'onoonya videos zonna ez'enjawulo ezitambulira side eyo so akuume atakuumira mpeera paka episode eddako nga mwebale nnyo aneetaaga nina omukutu
bampita Nakitto Lydia, omulala guliko Mama Sam. Enamba yange y'essimu eri 0772 51 20 52 oba Airtel line eri 0701 96 34 99. Mwebale nnyo bambi kutubeererawo.